Ambalamusiza nnyo abalungi abalabi ba emikutu gyaffe gino ne mbebaza emirimu gye mutuusaako engalo nga bulijjo nkyaza Jeno Bigirwa buli Lwakutaano n'olunaku lwa bbalaza n'olunaku olwaleero nzize naye tubeeko bye twogera wano ku Land Star Hotel e Makindye tulabe kiki kigenda mu maaso. Kakati wano ate wano ku Land Star Sebu omanyi soogeranga ku wantu wano abantu balaba bulabi background biki ku Friday wabawo bandi enzibu ennyo. Wobeera Friday wumulamu ate tunaakola ki? okujjako stress mwezi kati tunaakola ki? Bandi ebeera wano ey'abayimbi abamalayo ebyana byonna byotalabangako kwezi va mu byana byammwe ebyeyo enansana ebikola mu owino sebo togirega bantu b'enansana bali bakasitoma abo bakuwuliriza kituufu tubagirega ati njagala kwawula ne kampuni ekusponsoring eya Genuine sebo eri Wakiso tewali tabu. Land Star Hotel tekusponsoringangako Land Star tuwa facilities n'olwensonga esooka weetondera ab'enansana ab'enansana mbatumidde nnyo mwebala emirimu gye mukola naye maye ono kwezi avuga supiidi yavugisiza bw'atyo naye mbadde nkugamba ojja kufuna time kwezi oyiteko wano nja kuyitawo nja kusasulira akaliro sigenda mu kaliro nja kusasulira jimu nja kusasulira jimu ogololemu ku magumba okole ki olabe ku byuma biri byotalabangako obeere fiiti kwezi naye bagambye siri fiiti leka naawe oli fiiti bino ebyammwe ebyekisajja ebyekiganda naye waliwo scientific fitness ne physical fitness ojja kuzizeze kati nze njogera ku physical fitness ojijja mu jimu katumalize naye nina story gye nfunye amakya g'olunaku olwaleero ate ebadde etya nina munywanyi wange twasabanga naye kasubi kyakyo mu Uganda naye tunyumizwa kuva nga nsimbula ewaka Wakiso paka ku mulimu naye ng'alina ennaku ku mutima toyinza gifumiitiriza. Ennaku ng'evaawo ate? Eva ku maama wamuzaala maama w'abaana ne mugamba ojja ggwe eddalu genda mpola ne muwa example ya Jeno Bigirwa ne mugamba Jeno Bigirwa yalinnya n'ebisaakate n'agwa munda naye kati tuli ku ssuula mpya n'agamba nti wamma nagira amasitole eyo ne nange nja gguma mugamba agume naawe namugamba guma talinaawo kintu wadde omukazi namusanze ku mulimu ne mukyamu awo n'olukonze bajja kusiba bajja musibira bwereere ate gwolowooza omusiguzi asigale nga yeetaaya tokwata ku mukazi nayise nayo nno ebusaabala eyo n'adde empita ayita ng'ogenze girambulako nayiseewo era nenambula ne ku bapangisa abalimu mulimu mu Congo naye nga bakumanyi gwe ne mweyanjulira n'agamba ye amanya go ng'alaba ku bbiru y'amazzi wasigala ku bbiru y'amazzi nasigala ku bbiru y'amazzi ng'osaga n'ensi eno kwe wasigala kwokka kugambye era yangambye nti oba butareflectinga ku bbiru y'amazzi badde enda kuyita poliisi criminal trespass ekutwali bupiira koza wano wange naye twafunamu obutakkaanya n'omuntu wange era nambuulira nti yakyalira ndiroodiwe koze kale mutambule nokkiriza omanyi okkiriza ofuna emirembe bamuliraano sebo bazimbawo zikalina wonna nga bwolaba landisita eno za apartment ze basitula baliranwa abantu ewo wewakyasigadde naye naawe ojja kuzimbawo Katonda ayinza okunzirizaawo maama w'abaana bw'anaaba akukkiriza okuddayo naye si byangu kati oyo munno abadde agamba nti alina ensonga abakyala bwe batyo ate abakyala nno balina obuzibu bumu bwenalabye era bulire mu basajja abalala abakyala bagenda ne bakwonoona ewaabwe gye basooka okwonoona gye bamuzaala nakwononayo nakukubako emiko zonna bw'oli ekisajja kitabirira awaka sajja oli mwenzi nnyo awo ate bwafiirwayo ayagala gwoba osookawo naye nga eri wafuafuagana eri bakunyigira mu kiti kirala nnyo nedda ssebo nze mba sikitegeera kati toziika kyogamba nkyagumyemu amala kubimenyawo waba akoze kati no ojja kufuna obuzibu ogenda ofiirwe ku buko ngate bakwonona dda kakati olina okutuula wali mubakolenga ate nzija ntya
oweereza mabugo. Era ekisinga obukulu kuweereza bikola zino ensigala ku mirimu gyange. Ate kati oli mu kusoma. Kati ndi mu kusoma owulidde. Naye kakati abakyala mulekeraawo okola ki? Okwonoona abaami bammwe ku buko ewammwe gye babazaala. Otuuka ekiseera ng'omwetaaga naawe obambemu wali ne musajjawo nga ye taliiwo. Ati nno aba Genuine Estate be batuwa puroguraamu yaffe eno. Genuine Estate basangibwa Wakiso ku Genuine House, awo nno ojja okubasanga. Batunda ettaka okuva ku futi 5 ku 10 okutuukira ddala ku eka zonna z'oyagala, so nga ate bakyusa n'ebyapa. Gwe alyetaaze linnya mmotoka ogende Wakiso, awo ojja kuba otufuna. Osobola otukubira ku simu noti 75 noti 753 mukaaga noti 799 noti 753 mukaaga noti 799. Aba Genuine Estate Wakiso. Kakati aba Molax Tour and Travel batuyambako na tuteekerateekera empapula ezituyamba okufuna visa kugenda mu ggwanga erya Canada, Bungereza, America, German, Bufalansa, China n'amawanga amalala gonna. Office ziri 2, emu eri mu Uganda era eri mu America. Uganda esangibwa Ntinda. Osobola otukubira ku simu noti 7 4 ate mu Chicago eri mu ggwanga erya America oteekako ka plus n'owandika 185 73 12 37 23. Eyo nno obanga omaliriza ensonga. Geno bigirwa. Obadde tunabuuza ku bantu naye wapamaze. Abantu tubabuuziza mu style. Yes. Njagala otunulira ensonga eno eya mukulu Kaweesa. Kaweesa inginiya waffe ssentebe wa LC1 Katooke B yabadde akutukidde kusanyuka TV okutuka kwennyini ago wali azirika affe ng'alina ekayemba solo. N'amulabula n'amugamba nti gwe obulumi bw'empitamu tobumanyi. Sente zange milioni 600 bakulu baazikuba. Ate ne mu 2021 ne bankuba milioni 2. Lwe lunaana. Zambaali wakati mu bulumi inginiya Kaweesa nga bukyaliwo n'avaayo ne Zambaali n'aga nti oyo ayonoona erinnya ly'ekibiina era kakati tugenda kumunoonya tumukwate. Kaweesa ye chairman wa LC1 Katooke B. Zambaali apangisa wali nabweru ku bonna ani ayinza okubula oba okulabika. Ndowooza ssentebe w'e Katooke ye alabika mangu kubanga alina address. Zambaali oyinza omunoonya n'akubula oluusi nga yasenguse yagenza awantu awalala wonna. Ebintu ebyo byobiwumbawumba ennaku gy'olaba biki ebigenda mu maaso waliko ku NUP kiki eddala ekiriwo? No, kakati waliwo ebintu bye tubuusa amaaso olw'okuba bannaffe kiroozebwa nti balina obuwagizi kwegamba nga niyo bakola ki tewali kibakolebwako. Embeera eyo weeri. Ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kiroozebwa nti kirina obuwagizi kati tebalina kye basobola kukola. Niyo bakukola ki? Wali obaddewo walabye ku muntu abasirikale bajjajja abo nabo balina arrogance eyo n'abantu abalala balina obuyinza abalinamu ekigambo ekigamba nti onookola ki? Genda ompaabire wa Katonda. Engaji Ruhindi bwe yagamba Kathani bamugemereire. Waliwo nenanka yali atone Jeno. Waliwo yali atone Jeno. Si Ruhindi. Yali so mugagga nnyo. Yagamba nti alina n'abaana nga 8. Yabazaalayo mu bungi. Yagamba nti geno mpaabire wa Katonda. Lukutana. Mwesiga Lukutana. Yagamba nti gy'osobola okumpaabira wa Katonda genda waabe wa Katonda naye bino ebirala bireke tomala budde. Okiwulidde? Kakati waliwo abantu abalina arrogance eyo naye ng'azanyira mu feeling z'abantu mu expenditure y'abantu mu bulumi bw'abantu. Kati ne bannaffe abamakerere kavule we batuusa awo olw'okuba bamanyi nti balina public acceptance bakolako effujjo lyonna ate onookola ki? Balina abavumi ku line, balina ababaka ba parliament numbers gye baagala, balina president star tewali kimwekoonako nekikola ki nekimukosa. Kakati mweyo
mweyo invisible powers mwe bajja arrogance eyo egamba nti ne tunakukuba akasente tolina kyojja kukola ki tojja kukola tolina gyojja kuwaaba ne bakkuba mu ngeri ya kifere mu ngeri ya kifere mu ngeri ya onookola ki ya kibuli kyekitegeeza bazikujja kunguulaba naye tolina kyakkola tolina kyakkola nibo neekubira endulu mu bantu abo tebagenda kukkiriza. Omanyi okulaba omusajja omukulu ng'akaaba ku TV tukiyita ekyokusaaga obulumi buba bungi nga ate nze kyenkakasa obulungi yinginiya Kaweesi yasaasanya sente n'omuntu akiraba erina omuntu akiraba yasaasanya sente bw'otunuulira n'engeri gye yajjamu mu kupiikinga foomu zikokakokka ye yajja n'egaali eri well organized nga yonna eyambadde ovulo yonna eri branded alina n'akamotoka akaayo kati nga bwolaba 99 yange eri nga yagibrandinga red ng'olabira ddala ataddemu bingi okutuuka awo kati kaadi za wano mu Kampala Metropolitan ne mu Central abantu okuva lwe bejjako obuyinza ne babuwa ow'ekitiibwa Kyagulanyi nga kandidate gw'abaasazeewo yabeera omutuufu kati bonna baatandika okulwanira okuwininga kaadi eyo bo bejjeko obuyinza babuwadde oli kati oli gwagambye nti tuwadde Zambaali Blasio Mukasa yafuuka darling mu bantu mu kiseera ekyo kubanga oli gwayogeddeko kuba oli mwamuwa obuyinza mwe mwabwejjako mwe temutegeera oli yategeera okitegedde mwe temukyategeera temulina magezi mmwe alina amagezi ali omu kati gwasongako bwe pa ye muntu omutuufu mu society kati ogenda okumaliriza nga gwe byotaddemu bifiiridde bwereere okiwulidde era nze mbadde mpita ayita mu Makindye muno omanyi Makindye muno mwetukulidde abasajja ne batandika okunga wayi lwaki tuva mu kyalo wayi lwaki tuva mu kyalo jangu olwanirawo ne mbaga bannaye ebintu byammwe ebyawano ategeera ali omu nze sibisobola ebintu ebyo nti ebintu bigenda bikyuka va ku ebyo ategeera olowooza bakyamuliko ategeera nga bamulaba nga takyategeera temuyinza kweddiza obuyinza bwomwe bwonna bonna obw'okumanya abakulembeze abatuufu abagenda babeeramu mu society ne mumuwa omuntu omu ate atababeeramu yensonga okumanya nti omuntu oyo aba takyategeera yensonga lwaki alonda abantu balowooza nti bategeera naye ate nga society balaba tebakyategeera okitegedde ensobi ya society si yooli ensobi ya society alonda balaba nti ye kwegamba ye alaba nga beebu ye alaba nga beebu okusinziira n'aleeta owa P7 n'aleeta owa senior 3 n'aleeta owa senior 4 naye ng'ekifo kyetaaga wa diguri kuinga kaseera kakati obuzibu tebuli kwoli bwoli bwatyo bwategeera obuzibu buli ku bano society ekkiriza oli byasazeewo yes weewali obuzibu awo era abantu bemakinde mbaga bannaye ebintu ebyo si birungi nze mba mundabamu obusobozi mulina okumakinga sure nti nziguka waliwo byesifukaamirira kubanga nange ndi musajja naye katwongere obyetegerezako nze kale so nga tuzeeyo ku mwami Kaweesi olutalo walutuusizza lunaatera okunyuma wadde bannaffe badde bazimba ekyobutakolwaki ekyobutagambwako olutalo walutuusizza luyingira levo y'amateeka okuvaayo kati we lugenda okutabira awo ensi teyinza kutunula butunuzi bweti allegations zakola ziri tantamount zivaamu emisango kakati bakyuzinga okumutwalako sente bo bagamba ki tebanyega bo bagamba aleta obujulizi kakati olabira ddala omubbi awedde emirimu omubbi bwato bwagamba leeta obujulizi olwokuba akimanyi nti obujulizi tewakola ki tewali kati ke kabonero akasooka ekyamazima kiri nti Kaweesa bw'omusaba nti leeta obujulizi oba watwala sente ze okiwulidde ekyamagezi kye baalikoze kumuyita namuga Kaweesi oli memba wa kibiina kino byaliwo mwali bangi mwena mwateekamu biki katwogere ne Zambaali
akudizeyo ebibiri kuze emmotoka ensonga eve mu ddiiro kubanga chance space gyalimu naawe yaliyo wagikolerera. Lwaki Zambali yamuwa ebibiri ng'abatwala ssente ze we bali ate bazirina? Anti ye beneficiary ye yaganyulwa mukiri ye yaganyulwa, so bali bayinza obutasesema kuba teziriiwo, nabo basupendinga baali mu bululu okiwulidde bazikozesa. Kati gwe beneficiary muone ekifo kyali ayagala kwatako ebibiri okole ki Kaweesi bwemuwaayo ebibiri akakana abeerako bamanerend engeri gy'abawumbawumba akakana ebyawamu akakana, naye kakati olutalo walutuusizza lugenda kuyingira ku feezi eddako nti okola defamation ku kibiina katukuwaabire, era njagala nnyo bamuwaabire. Era kyemmanyi Zambali Lubongoya yamukubidde dde namugava mu bintu ebyo tojja bisobola, oyagala lutwala mu bya kooti, omanyi kyekitegeeza. Nina amaloboozi okwo n'omala ogawuliramu. Omukyalo oyo naye yavuganya ne Zambali naye yaleese engeri gye baali ya ssente ze sayagadde mutinkuulira naye yampeerezaawo message nga 10 era ngenda zikolamu eddoboozi eryawamu ndifulumye bukolokolo oba linza n'okuyambako Kaweesi mu kooti. N'abalala gye bali kakati. Zambali yakoze ensobi n'ayanukula ate n'ayanukuza legal proceedings legal procedure tekola mu kino. Kaweesi bwemutwala mu byamateeka ekibiina okimazeewo kubanga bangi bajja kujja bagamba atagumye. Loba Kaweesi agumye taliiwo wali tolaba nze omanyi ze yatandika okujemera abakulu abantu tebaguma bagakali bigirwa nga waali ate atambuza ekintu waali mu society bamukuba amayinja waali okiwulidde kwezi nga waali yatandika omukulu okiwulidde ogunegula abantu kati tetujja kukola ki nafu tukooye abantu ne batandika okuguma kwe kufuna omusajja waani Sewandagi Basewanda jabo Sewandagi wa luvannyuma gundi Hassan Nsubuga n'ofuna bano abaana abaali abasibe n'ofuna abantu bangi nnyo abaavayo ne bagamba nedde ekimala kikola ki ekimala kimala. Kazibwe Kaponno omunnaye yagambye mbuyi kwezi nga tannakyaza Kaweesi mbuze nkyaza abantu mbu ab'ekibbuli mugambe nti emikutu mingi. Kazibwe Kapo omusajja waabwe era sigati yali Wanyonyi nandi mwambadde naye muleke muganda wo muganda wange takanti muleke muganda wo kati Kazibwe Kapo ali munankanyi. Omanyi kati abayimbi bayingira ebyobufuzi eno batukolako effujjo okubonabona kwe tuliko tukonna kw'abayimbi abo bayimbi batukola bajja ne bayingira mu industry yaffe ne bagitugobamu ate ng'ebyabwe bya kiyaayi naye nga balina amagezi bategeera naye mentalite yo okweyisa ebyekiyimbi showbiz biki yabalemezaamu neyonoona field y'ebyobufuzi ne tuba nga tuli commandless okiwulidde ekikwegamba tuli awo tewali amanyi kiddako naye nga tuzeeyo ku Kaweesi kamanda 1 enjogera ye njagala okutegeeza bamwegendereza ajja kugwa omuntu mu bulago amutuge ajja kugwikiriza Kyagulanyi oba ali mugwikirizaawo amugwe mu bulago bali mumutaasaako butaasa. Olina akatuko wayogera n'ogamba nga twali kujja kalanda awo n'ogamba nti akalu kano bwe kanaggwa Kyagulanyi ajja kudduka emisinde ajja kusibira Vietnam nendowooza nti byakusaaga kakati tulaba Kyagulanyi akyasobola okuteekwa mu bantu kubanga nadde njogerako nejje n'omu mu ggwanga lino n'agamba nti nno ffe ekituprotectingisa ennyumba ya Kyagulanyi abantu bangi abanyiivu abantu bangi baggyeko ssente zaabwe abantu bangi bayavuwazizza bayinza okugenda ennyumba ne bagyokya naga nti n'okwekweka kwa Kyagulanyi nkuwagira yeekweke jeno yanyumidde nnyo yagambye nze okwekweka kwa Kyagulanyi nkuwagira yeekweke kubanga bw'ateekweka abantu bajja kumulya obunyama. Mutuufu mujjeno oyo kubanga Kyagulanyi yafuna ekyokwekwasa nti bamuyiga mukola ki
wadde nga nenziruka yenze nagigaana si bwe batyo badduka ku gavumenti fe abaali bekweseeko gavumenti mumanyi bwe tebagyekwekako bwe batyo. Ekyo kiri wakati we ow'ekitiibwa Kyagulanyi n'abalowoozebwa nti bamuyigga, balina enzikanya yaabwe ey'enjawulo gye bakkaanyaamu. Era saagala munnayuganda abeere eyo afune nakweraliikirira omukulembeze waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi ali ku misinde ali bubi bali ku script gye batambuza. Ekyo mukive nako, gavumenti bagiddukako bwe batyo. Wano mu Uganda waliwo abantu nga bw'atuuka bw'ati musaawe mu aba akwatiddwa ninga yatuuse mu kimpowoozi, nga yayingidde kimpowoozi, naye mu 1 hour baba munywedde weebali. Kati gwe toyinza kuŋŋamba nti gavumenti ogidduseeko, tosobola. nze amanyi ebya gavumenti ate nga baali bakuyizzeeko. Muganda wange bakuyiggako ne bakunyangula. Muganda wange ebyokudduka ku gavumenti bireke, kirala nnyo. Weekweka n'otuukawo okoma. Nkugambye kirala nnyo nti gavumenti yekunoonya naye oli ku misinde, kirala nnyo. Toyinza kudduka bwotyo duka nti onoowona. Oyo ali mu kuwoominga buwoomizi, tali mu kudduka, tekisoboka. Kakati babakanya ku kintu kyabwe ne bakiwunzika bwe batyo. Abakubanga tali mu eyo mbeera, amaloboozi agabanja agamubanja abeeko kyakolawo gaali badde mangi nnyo. Singa waali bandi badde oluusi bazinda dda n'amaka. Ava ne ku by'okuzinda amaka, amaloboozi agabanja akalulu. Okozeewo kiduumira tukole ki? Tutandike. Gaali badde mangi nnyo kyatasobola. Kakati n'agamba kanguwunzike bwe bati. Era wali ku Nuupu batandiseewo amaloboozi agalowooza ku musika. Batandise okirowoozaako. Debate weeri. Era banaatera otandika okusika omuguwa. Kwani amuddira mu bigere. Batandise omubala ng'atasobola kukola ki? Kuddamu komandinga lutalo. Amannya gano wamanga ge galiwo. John Baptist Nambeshe kyoyo omu, Lubongoya David Lewis kale mweriri naye terigibwako adiisi. Inginiya bali mweza Nuupu efudde, okiwulidde, egudde ebbeyi ng'amaliba. eryokuna Alex Waiso omufumbiro. Awo omuntu gwe ndabyeko ali ogo Nambeshe ate naye akaddiye. Ate nze mba wa Waiso anti nedda Waiso tasobola. Enjogera yokka temusobozesa bukulembeze. Ekyo kibiina karakita yeeyo, anti olwo kiba kiwedde. Era bwe bakimukwasa bwe bati tuba tuddayo buzi kuzimba kintu kyaffe, anti tuba tuwambye. Mmwe tuba tuwambye. Omusajja gwe wagenda eruzira n'agaana okulaba mbw'oba owambye. Politics ali dynamic. Seba ajja kuwa obutwa. Nze nkubuulira. Jeno Bigiro ojja kunfaako. Politics ali dynamic. Tuba tuwambye. Nedda. Ojja kunfaako. Awo Nambeshe yekka yasobola okulembera awo. Anti kakati bw'ogamba Nambeshe asobola okukwasaganya supiidi ya wano, tewali kyakkola. Central Region naye yalimu ensa, kubanga ye base. Anti yalimu ensa, yasobola okwogera Bigirwa ne tuwulira Nambeshe agambye eki. Naye Luwongo ye yatulimba mbu yajjira ku loole y'amatooke. Oyinza omukwasa owulira. Kirimba ekyo nakyo kyali kibi nnyo. Yalimbamu nnyo. Oyinza okumugamba tiyajjira ku loole y'amatooke. Yalimbamu nnyo. Kakati pozinga mukatini awo. Kakati Kyagulanyi balabye nga takyasobola kumalako okutandika okukubaganya ebirowoozo ku ani ayinza okutwala ekibiina. Batandise omudisikasinga amaloboozi gye gali, naye wakati mu eyo embeera olutalo luli munda ate lwo kafungula nkete. Kivulaba neewuunya ne bannayuganda abakyalina essuubi mu eyo embeera, ensonga egenda tuggusa tesobola, kuba nze byonna nabiraba nga self destruction egenda kuba y'amaanyi. Okiwulidde? Ow'ekitiibwa Nyanzi baba tebaagala abeeko kyakivinga wadde. Nyanzi oyo nno ng'alabye n'ekibiina ekyo. Nyanzi ne bambya agudde ku kizibu. Akola nga Sakamuzoba bw'ati, bamukuba eno ne bamukuba eno, kati eri ttiimu y'Abakatana Lubongo yatemwagala n'essenyonyi waako. Okiwulidde? Tebagala Nyanzi. Nejjukira be bananyini kintu.
Genosale okiwulidde wadde si muyivu ani chairman Nyanzi omusajja alina masters alina masters naye okugidefendinga ng'oyogera bwe buzibu ekyo kisoboka ne masters agirina agirinayo naliwo ne ku mukolo gwe gwa graduation naguliko okiwulidde naye okugidefendinga ng'ayogera kati bali bamulabanga era atali muyivu bo bakola akatiimu kaabwe kati mu katiimu kaabwe ate era nako ne kabaliramu okusika omuguwa wakati mu bbo ate wakati mu bbo kati ezo entalo zokka zimala okonya olutalo lukyaliyo gwe bwoba olaba nga bwe balulaba zimala okonya olutalo mumala nti obudde nga mukubagana toyagala onaabeere mu kamera toyagala onaayite lukiiko toyagala onaakola atya mubeera mu ebyo omwaka ne gukutuka kati oba twagala oba tetwagala ffe banankyukakyuka tulina okuyiiya formation endala eyo yakona NUP tesobola tuggusa okusinziira ku kickback ejja ne feedback ejja kugamba unfinished business nyingi nene nnyo kati Kaweesi wuuyo ataddewo allegations ng'ezo era Zambaali oyo si muteeketeeke kimala karakita si ya kibiina ekyo si muteeketeeke kimala mu ekyo ekibiina kuba olaba ye yanyiza edda amapeesa ge walirooze nze ati ge g'ekigunjufu nti owaayi ogamba nti nakutwalako ssente nkutwala mu kooti tozimpanga nkuwaabire lyeteeka eki ye prosidi entuufu naye ekola mu kino tekola ku muntu gwe bajjako ssente ng'ate awaazirika kakati ojja mutwala mu kooti akaabire mu maaso g'omulamuzi n'omulamuzi afune ekisa agamba owekitiibwa omulamuzi nga bwomulaba bwayo nayogera n'omukulu sente z'ebyobufuzi teziriko bujulizi naye baazitwala ebyange bigenda n'akaabiramu amaziga sebo tosigala kyekimu ng'ekibiina tebakulimba tosigala kyekimu kakati kino ekyakaweesi n'abantu abalala batandise okuvaayo n'omukyala mulinawoko amaloboozi okuvaayo ne bagamba nti abasajja sente zaffe baazitwala kirekawo ekibiina ekyalwanyisa mpuuga ku siringisimbwa ebitaano ezayisibwa mu paliyamenti anti kakati bwe obutamanya olutalo lwa mpuuga okimanyi naluwakanya from day one era waluwakanya neŋŋamba mu bantu abali siriasi abaagala okugjako gavumenti toyinza tutwala mu lutalo lwa miliyoni 5 ebya gavumenti oba tobimanyi sakugamba omulaala eyansanga nangamba nti twali tutidde nnyo Kyagulanyi naye muyaye buyaye tamanyi bya gavumenti samukugamba edda namukugamba oyombera miliyoni 5 fe miliyoni 5 ewaffe zibera na mwana muto wali mwankole miliyoni 5 omwana awezezza 5 ye baga muvuka agunjuse miliyoni 5 abanazo ayina emigongo gyegye nti giri awo agezaako okweyungayunga asituke yabeeramu obwo obusente omulalo nagamba kasa tulamulabye nga ayombera miliyoni 5 buyaye tabaye bya gavumenti myaka 2 ne banywa wisiki waabwe ne banywa kyayi waabwe ne bagawo no talina kyamanyi ku gavumenti ne bamanya nti obuyinza babulina talina kyamanyi ku gavumenti oyombera 5 naye 5 bino Kyagulanyi byamuluma bitya kubanga nalabye ne biliyoni 5 zibawadde babuloga naki nga nazo zimukutteko nnyo nga awulira zimuluma anti abantu bawano abantu bomu Buganda ne mu Busoga bafaanagana tebamanyi gavumenti tebamanyi state tebamanyi sente okitegedde abantu bawano mu Buganda ne mu Busoga ebintu ebyo beetaaga babiyige biliyoni 5 ku muntu ali mu gavumenti nga General Yoweri Kaguta Museveni gwe manya nti gye mitwalo egy'emeka 5 kwezi oli aba mu biliyoni meka 5 kakati kwezi singa ogaba eky5 nze nyinza okusanga nenzimba omutima tekisoboka
tekisoboka okujjako ng'ate ebyesente sibimanyidde ddala nga ndi wa mukyalo nnyo eri ndwawo okulaba ku kyeki oba nga ndi wa mutima mubi nnyo kuba kati mu mbeera eriwo mu Uganda babulogazi bano bakasuku mara nini mara babuloga bakwezi ubanyiga amapeesa gaabwe ne batuuka ku jjajja ngezeza bugeza webanyiga amapeesa gaabwe ne batuuka ku jjajja kubanga bafuna akasente kaabwe abayivu sente bazitwala webalinyo kati bano bebajjayo akasente kati abali zikulumira wa kwegamba nga naawe ofune za iPod ne tutazibaako kye tuzoogerako okitegedde n'ojja ku musajja miliyoni 600 omuntu omunatulebye ffe ne tusirika wuyo alaajana lwaki ffe biliyoni 5 bwe zijja oyo bw'anaakwata obuyinza asobola okujja abantu mu bwavu tasobola kati ng'opposition kiki ekirina okukolebwa oluvannyuma lw'okulaba nti nno kino ekibiina kubanga kyekitaddewo essuula empya ey'okwavuwaza abantu n'okubakaabya kusinda kinnabamu bajja kufa wateekwa okubeerawo emirambo egigwa out of that pressure y'amabanja tugiyite ey'okusaaga mbi nnyo era nze mu bintu bye neewala mu nsi muno neewala ebbanja era buli bintu byensaba Katonda antaakirize ekyo nkimusaba nnyo nti amabanja gasembeze wala galeme okubeera okumpi nange kubanga mba mpwedde gino bigiro goba owedde mba mpwedde kubanga kati mba ngenda kusasula ntya era nze abantu bange bamanyi bwe mba njagalayo sente ompa buwi abantu bakoze ekyezo ezankomyawo ezangenda komyawo ekyezo sizisaba mpa buwi nzire waka oba oyina mitwalo 5 nga nze mbadde njagala 10 gwe nompa 5 kituufu naye nga tebirimu nti nzikomyawo kuba kati ngenda zikomyawo ntya tezirina we zigenda kuva kyovola nze nava mu kalulu era nga sirina mabanja mangi nnyo mulimu omusajja gwe bangambye nti alina amabanja ga miliyoni 4 Katonda wange ebusoga eyo alaba avangamu n'amabanja ga 3 250 100 okitegedde naye nga bakyali balamu naye nga nze ni miliyoni 3 ku 4 agujja kutetenkanya ezo ziggwa ezo si sente ezo ziggwa okitegedde naye ssebo tosobola mu byobufuzi kasitoteekamu akasente kokomyawo si kangu kakomyawo kuba ebitwala sente bingi tekafunika okujjako ng'olina ebizimbe ng'ebino nti musolozaawo musasule okumala akaseera naye tetunatuuka kweyolevu ffe kebakuwa keweeriira kakati omusajja nga nanyinira ndisiteeno nga bw'ogiraba simuwagira kuyingira byabufuzi kubanga ne landisite eyinza okugenda tagisigaza alina inkamu ye asobola ogikontrolinga katugeze nti olunaku ajjawo miliyoni 5 atambulira awo ave ku biri ebyobufuzi byetaaga genda mu bantu bafaanana batya ba street fighter ffe ffe ba street fighter mu bino ebyajjajja bino nga yaliko nga bwe biri kati ffe ba street fighter ffe tusobola okukola ki era n'ekyagulanyi katono nnyo era singa era naye Kyagulanyi oyo saidi yemu musajja mugezi nnyo singa teyanyiga amapeesa naye gakubamu bukubi sente abagamba mbu atereeza kino atereeza kiri ebibyo byali biwedde naye byali biwedde bitya anti kakati Busabala yali mutunzi ng'alimu byaddala ng'alimu ebyo ebyaddala Busabala yali mutunzi ateeke sente mu lutalo okiwulire kyekitegeeza naye kati yageziwala bugeziwala naga kano akazanyo nkazeemu naye nzize kubamu bukubi nkubamu kasente kange era eri firimu gyeyasooka okuzanya luli bamuwa biliyoni 2 mwezi miliyoni 6 eza dola nakwata sente ye nakwata sente ye neyesirikira ne Rubongoya ne bakola ki ne bagabana ne bagulako headquarter wali ne bakola ki tebakula ku sente za iPod tezimala ntono nnyo eza iPod tezikola ebyo
ate nga naawe tewaweza kawumbi. Nze nkubuulira and other expenditures ate nze nkubuulira, nze nali member wa executive nkubuulira sente za ipod ate mmeka tewera 2 billion oba 1.8 billion per quarter. Kati bwogatako expenditures endala ez'ekibiina tezimala. Diaspora nayo yali esindika. Kakati ye yagezebwa naga kankubemu bukubi abazezere bonna mbakube. Kakati ebintu n'abita byonna kati we twogerera wano twogera otherwise, but nga bwogambye nti bantu ki abalina okubeera mu byobufuzi kati bayaaye ba street fighter abatalina mirimu gyankalakkalira naye nga bayivu be bujjajja basazeewo babeere mu byobufuzi. Bali abateeketeeke abakulira mu famire eziri bweroofu abaasoma paka Makerere University tebalina space. tukoze tutya okukomyawo ebyobufuzi eby'abantu abagunjufu? General Museveni amala kuvaako, tosobola kikyusa kati kuba yafuga oludda oluvuganya, yafuga ne gavumenti byonna yabikwasaganya. Kati oyinza musobola otya? Tulina mulinda atawalake. Tulina mulinda amale kola ki? Amale kunyuka, oba nyuse bunyusi oba Mungu amuyise, God forbid, oba akoze atya, naye kati tosobola. Kati kitegeeza nti no Kaweesi essaawa yonna singa agenda mu kkooti wabeerawo ebikyuka. Wabaawo ebikyuka, kituufu, wabaawo ebikyuka. Lwaki NUP ekyagaanye okumwakyuzinga? Kubanga ekimanyi kiba tugenze mu details, buli omu okujjayo kyalina. Allegations z'ogamba zina substance ki? Kubanga yagamba yayogera n'omukulu, omukulu n'amugamba kankutumira omuntu sente azinone, era n'amumutumira era omuntu oyo sente n'azifuna. Tebyalimu kuleka bujulizi. Kati obtaining money by false pretense guyimirira bulungi nnyo, it's a criminal offense. Kati kino ekyazambali okuvaayo n'ayogera ebigambo ebyo naye tamanyi, tekimulaga nti nina okumanya kwe kuli wansi. Tamanyi institution gy'alimu. Yalisoose kwebuuza ku Lubongoya nti nkole response ki ku mukulu ono, n'alyoka amubuulira ekyokukola, kubanga ekyo tebakyanukula bwe batyo. Tebakyanukula bwe batyo, omuwadde cause of action. Bwe kugenda mu kooti gutaba, gomanye abavaayo obungi bayitirivu. Bannanga abantu abampeereza wano message. Bayitirivu bannanga. Omanye abavaayo obungi, omanyi kamera ezibeera wali okavalinga eyo mata. Buli omu ng'awoza nze bandyako bwezi sinze bandyako bwezi. Naye kati gavumenti, ekiteesaawo gavumenti kukontrolinga society. Gavumenti wadde nga NUP kibiina kiri ku ludda luvuganya kigivuganya, si bwe kiri? Naffe tugipinga, si bwe kiri? Naye era erina obuvunaanyizibwa totulejuleetinga netulungamya. Kakati gavumenti etunuulidde butunuulizi, allegation module eyo nga zigenda mu maaso. Ekigenda okuddako okimanyi? Ye muntu okusolooza eggaali ye, buli muntu n'asolooza eggaali ye n'agamba tulumbe kama mbaya. Tuli batiŋŋana. Nga toluusa akantu kandibadde katono. Nkalibadde kaggwa. Naye ne balumbagana. Oba ne bagamba gundi tumutaayiza ali wali. Kyagulanyi atudde wali, ayinawo bameka, ayinawo abayaaye 3 tebajja tusobola. Tumulumbe. Byebiddako. Owulire nti Lubongoya yabadde anywa caayi ku Cafe Javas, abayaaye ne bayiika 6 bamutute talinnya. Bye bigenda okuddirira. Byebiddako. Kubanga gavumenti esirise busirisi erowooza nti kigiyamba, naye abantu bagenda kuttingana. Kubanga nze kwezi toyina bw'otwala sente zange ng'okakasiza flag n'otagimpa ne lutaba lutalo.
nze nange situula Ya. nze zange zidda tolaba Magola bwe yawera naga nti nze zange gwe naziwanze manyi ngenda kupakinga wali emagere milioni zange binanvaayo nazo Mungu namuyamba nekikyuka nekiddewo okiwulidde n'asirika kakati njagala okutegeeza lwakuba nze nabeerera mu Nuupu saakola ki saalina sikando za kujja abantu sente ku bantu ezo naye nga obiwulira oba ngaobiraba naye nga abatwalanga sente nga mbamanyi ate Busoga ng'ozijja kuwani abantu bonna baavu bazibu banswengere kyokati balina sente nomination fee ate nga naye wa lutalo nze banwanyisako mu Nuupu nga bagamba nzija abantu ku sente ne mbagamba naye banaye tubeere bantu bakulu ogamba otya nti bakuggyeko $8,000,000 obakuwe fulaga ate tumala okuwa fulaga ate nga tolina $3,000,000 eza nomination golaba bigatta tebigatta ne mbagamba kati ebyo ebigabo byemwogera ebitategerekeka mubyogeranga edda nze ne bampita ne banteekako embeera banteekako paka we nabalekera ekintu kyawe naye kiri luddawo ekikula amangu kifa mangu ttiimu y'Ebusoga yokka tolaba nti bafuna ababaka 8 eBusoga tebatulizangayo wadde olukiiko janga tuva mu kalugu abawangula bali ku hayi abataawangula they lost it all tebakyalina ssuubi lyonna tewali abalaba balamu na magezi ate tewawangula kalulu ate olina magezi ki tebakyayimba kibiina kati olutalo luliyo lwa bifo ani afuuka commissioner ani afuuka commissioner kyekiriwo kakati kyekiriwo ne bolabanga ebyokubanja akalulu akanene tebiriiwo lutalo luli munda lwa bifo ani afuuka commissioner ani afuuka chief whip leader of opposition oyogedde kya leader of opposition Honorable Richard Lumu yali aleese etteeka nti ababaka bali ku opposition beerondengamu omuntu omu bamukubeko akalulu kyekyamufukuluda ate etteeka okulijjayo kuli withdrawinga nga ligenda mu maaso ne ku order paper nga kweriri naye kwezi kankubuulire ne ku lwaba tulaba abantu baffe ebyobufuzi bya jjajja abantu bibalemye okutegeera naye nze ne mbeewuunya eyo biiru eya Lumu it was a private members bill ng'ayagala amendment mu administration of parliament act biiru eyo yagenda ku first reading bwegenda ku first reading nekola ki nekomawo abantu ne batandika okwapiyaringa okuwa views zaabwe Lumu natandika osamaninga abantu ab'enjawulo kati etteeka jjajja lyatayagala wali teriyita ne bwoba ng'ofa otya terisobola kuyita etteeka jjajja lyayagala lyeriyita era mu bumpimpi tugenza okumaliriza nga Lumu ye opposition omutuufu awo yaliwo ng'opposition ewaddala lwakuba abantu tebamanyi omanyi lwaki Lumu etteeka lye yalireeta delegations ne zitandika okujja anti nejja nefumula ebigambo neripinga DP ne bagiyita nefumula ebigambo neripinga FDC nejja delegation ku delegation nze mu kiseera ekyo nali ERP twawandikira Lumu ne tuvuga naffe tuyite tuwe ebirowoozo byaffe n'agaana obayita kuba nze nalina version yange kakati babinywera babiri be basembayo asooka yali National Unity Platform yajja n'afumula ebigambo n'avumirira supiriti y'etteeka eryo lyogezaako okwonoona demokrasi n'akafo akatono akaliwo olwani abifuumuula ebyo Lubongo ye yali leader wa delegation n'afuumuula buli kimu yajja ne banamateeka ne fayiro bweziti ngalinga agenda mu kkooti tewaliwo oluzungu lwe bataayogera baalumalayo baaba akafuluma Tadongo n'ayingira olwo ttiimu ya jjajjeze etuuse negamba etteeka lino bbi nnyo lyetedde mu mutima mubi ffe ofiisi ya leader of opposition etuyambye nnyo okukwatirira ku bantu baffe n'okuzimbirawo demokrasi ate kati benaatemu bekwatiridde baleme kwekalakaasa n'okwegugunga
Office eyo ya makulu nnyo kati baleeta position ya jjajja. Awo jjajja ye wakyagala. Jjajja tayinza kukkiriza kujjawo ku office ako kubanga akimanyi kamukolera emirimu. Kamukolera gino wamange ekisooka okumenyaamenya ekibiina ekiba kiriwo ekyoludda oluvuganya ey'ofiisi yesooka okumenyaamenya ekibiina yasuula FDC era n'ennupu egikoze eki egisudde ey'ofiisi ya leader of opposition tezanyirwako. Kati ani afuna mu ekyo jjajja kati ayinza kukkiriza kujjawo ofiisi eyo mugirondemu bulungi. Ate ye ng'ayagala omuntu ava mu kibiina ekinene yaba abeerawo amumenyeemenye. Yes, amuyambeko okumenyaamenya ekibiina ki. Ate kakati olwo FDC lwaki yasasika obusungu buva eyo. Bw'okyusa leader of opposition abaddeko oyo aba agenze mu lutalo temuddamu kukola aba muyekera. Jjukira asigaza obuyinza obukyusa n'obutakyusa president general atali mubaka. Yes. Ojirulidde. Ate mu by'obubaka president general azalayibwa. Ate tuli mu parliament otegeera ki? Toyina makulu. Toyina makulu. Naye nga gwolina obuyinza obukola ki? Obukyusa lopo. Obusikayo n'okuteekayo. Gwe bazalawa. Kakati FDC yakava mu bubiina obwo busatu. Ofiisi eyo ekuyambako okukakanya emitima. Tekasitanafu tulina we tuliira. Era kakati Joel Ssenyonyi tuyinza mugamba mbu agende mu by'okwekalakaasa. Kubanga Ssenyonyi oyinza omugamba nti twokya ekipiira n'okuteekamu obuteesi ssente tasobola nga ye tajja kujja. Oba lumu baamuwadde akasente okugyayo biiru. Nze mu ndaba eyange kyamukisa mubi nnyo nti lumu yafulumye naye tugenze okumaliriza nga lumu ye opposition omutuufu abadde awo kubanga yaleese biiru jjajja gy'atayagala. Mu kwapiyaringa kw'ebibiina byonna byali byogera ekine NRM. Lubongo ebigambo byayogera Tadongo byayogera. Kakati where is the opposition? Nga babifaanaganya. Ebyo ffe tubiraba abalina Galubindi ezirabirawa ewala. Naye omuntu wa bulijjo wano alaba nga ate lumuye mukyamu. Era bamunyigira nnyo. Bulungi nnyo nga balowooza akolera jjajja. Kati ate etteeka jjajja lyakubye. Jjajja talyagala. Netuuka n'okuva ku order paper. Kugambye jjajja etteeka lyakubye kati ate oba ogamba otya nti ate gwakolera. Interpretation. Ebintu obitaputa otya. Kakati abantu baffe abo basaanye bakimanye. Kyamukisa mubi nti tiyakomyewo na mu parliament. Era embeera ey'obutategeera yetamukomezaawo. Nebamukuba ne bamugjawo. Abantu nebamukuba ne bamugjawo. Omusajja aleese ekiteeso ekizitowa bwe kityo ekiteeka gavumenti ku bunkenge ekireetera secretariat ya plot 10 Kyaddondo okwogera ebifaanagana ne secretariat ya Makerere Kavule. Ate nga bibiina ebivuganya bonna nga bakkaanye eki nga bagamba ono mulabe atukuba ffenna. Ono mulabe atukuba ffenna. Omanyi kyekitegeeza ekyo? Neggwe ebintu bino syndicate nga munene. Politics alimu obukunizo bungi. Naye abantu bawansi babitegeera nti syndicate mungi. Anti kakati tulina okubagamba. Buvunaanyizibwa bwaffe okubagamba. Gwolaba enfuga eno y'ebibiina ebingi ekyalina olugendo ndaba nga abaddayo mu one party system. Ekyamazima kiri nti ebibiina bannayuganda tetwabitegeera. Dr. Semogere yatukolawo by'okufa nga tanyikiza kusomesa bannayuganda nkola ya bibiina. Tugenza okumaliriza ate nga NRM ate be bamanyi enkola y'ebibiina bwekola. NRM ate. Kubanga owe NRM naddala ku levu ya waggulu eyo ate aba alondawo NRM munne. Era bwetunulira olutalo lw'obwa sipiika nga bwe lutambula era olaba nga position ya Seeke ng'ekibiina yejja okutambula wadde tenaba kuvaayo. Ne position ya Seeke yeri kungulu. Bwenejja bweti nti tuli kwani
Seeke ewadde gundi yagenda okubeera candidate nkola ya kibiina tewali kuddamu anti omanyi jjajja yagenda n'akuba kadaaga luli 221 kati yamukubira mu Seeke mu kumukubira mu Seeke n'avayo ne position agitegeeza abalonzi that is caucus olw'okuba kadaaga yali w'amaanyi nga ali mu mitima gy'abantu kwolwo jjajja yatyamu watula ekigambo nanyumya emboozi bw'ayita eno bw'ati bw'anyumya bw'ayita eri bw'ati abanga akituukako ate nadda ku kirala paka olwo yagira bw'ati n'apoteza n'akikubawo for the first time n'alaba kubakaaba jjajja yalinga assa omuntu amaziga agaali mu babaka kubanga kadaaga yali mu mitima gy'abaki gy'ababaka nga mwali munywevu tugenda okumaliriza nga positioni baginywezeza jjajja gyaleese nga balowooza olanyi ng'egumire kati mu positioni ate ebirala tuba tetukkanyiza tuba tugenda kukubagana paka kuwulira ate oba ogenda kunkola ki oliita kiki olulira alite okitegedde kakati nno ebintu bwe bityo bibiri kakati golabawo future y'ebibiina by'obufuzi mu maaso y'ono opposition okweyongera okunywera nga temunafuna komanda ategeerekeka ebibiina by'obufuzi byo tebisobola kubeera by'amaanyi including ekyange ekya Common Man's Party tebisobola kubeera by'amaanyi mu eno political environment gye tulimu tebisobola kubanga population teyagala kugenda mu details okumanya ekibiina ky'ebyobufuzi kyeki kikiririza mu ki politics ow'ebibiina anywera nga ne society eri ku level ewagira okusinziira kwa ideology okusinziira ku campaign program campaign manifesto okusinziira ku nzikiriza ey'ekibiina eno population yaffe tenatuuka waawo kubanga waliwo kyebayita ideology enzikiriza kati policy nga eya economy buli kibiina kigibaako ne approach yanjawulo nti nze byenfuna ngenda bikolako bwendi nti oyo abalimba ekyo tekibayamba ffe byenfuna tugenda bikwata tutya bwe tuti nti nedda ssebo oyo naye talina bujulizi bumala ku ekyo atulimbye ebyenfuna ffe tubireeta bwe tuti kakati enyinyonyola neeva mu policy ne politics nga enyinyonyola teva mu policy abawaluwali kila muntu kwa namuna yake luba lwali lwennyini lwali asinziza okuba olwali awo yabeera abafuga kati kyekisaanidde okukolebwa ekisaanidde okukolebwa nze ndowooza nti ffe nga abalwanyi abakyaliwo ekisooka tulina okweyita ne tutuula buli yakola akabiina ffenna babigirwa bamwe bwana Munyagwa bwana Lukwago ne Basemujube bonna tutuulemu tukola analysis naye nga analysis gye tukola kulinda bulinzi jjajja lwali enkuba mu mutima nga temumwaprochinze nti oba mwogereko naye andi kakati ebyobufuzi bya wano bibi bwoga nti ogenda kwogeramu na jjajja musango muwaabe tosigala ng'oyimiridde kasoyogera ne jjajja bwoga nti ogenze kwogera naye ne bwoga nti oyogera naye misana tuku tosigala ng'okoze eki ng'oyimiridde ekifaananyi kyo kifa mu bantu ebyobufuzi ebyasetingibwa kati ekiba nga kiri bwe kityo kiba kitegeeza ki nti jjajja wakulinda bulinzi mugenda muswama buswami wakuswama buswami oba akisuulawo ddi oba akisuulawo ddi abalibeerawo bwe balitandikira awo kubanga amapeesa gonna agakozeseza gye n'agamalayo jjajja kaakati kino ekya Dokita Kizza Besigye
olowooza singa ayimbulwa ayinza okubeera naddamu n'akumaakuma opposition nga bwe yali oba neyabikoowa? Ekisooka ajja kwetaaga time okuwummula. Komenali alimu agenda mu myaka 2 n'obulamu bwe emyaka gye yeetaaga okuwummula. Omutima omulwanyi aguyina era asaba nnyo Katonda wamuyitira bw'ati nga waliwo ebikyuse either ng'afuuseko president oba nga gwawagira afuuse president. Ekyo kiri wakati we na Katonda we, simanyi oba naakyakivinga. Bw'avaayo kati akyali factor gwe musobola okuzimbira naddala nga tewaliwo musambi mulala akoze eki azze imagines. Akyali factor gye musobola okuzimbirako, naye obuzibu obuliwo nti region gye tuzimbiramu ebyobufuzi by'opposition, central region, ye ekyali myufu era bange yeenunula. Naye agenze ekyuka mu central. Jjajja walaba percentage kwe yawangulira mu central n'oli kwe yawangulira. Central tekyali myufu. N'ababaka NRM be yafuna n'aba NUP be yafuna. NRM yasinza NUP ababaka mu central. NRM togibala, NRM yoweeri, yo togibalira mu byaffe, yoweeri, okitegedde. Kati olina kubala avuganya kapasite ye eri etya, avuganya kapasite ye mu Buganda mweri gwe basooka okubala. So okoma kwa Dr. Besigye walina okapukyalinga wasooka we wano mu central. Oba tokapukyalinze wano toba na bizinesi. Naye ayinza obutadda mu kalulu kubanga yagamba akalulu tekakyalina makulu. Asobola kukozesebwa bukozesebwa n'akunga abantu okubaako kye bakola, naye abantu nabo allegiance tebakyagimuwa bulungi. Bagiwa Kyagulanyi? Bagiwa Kyagulanyi atasobola ate kuduumira. Naye abantu tebalinaako mukwano, abantu tebalina mukwano, bo baagala atwala jjajja. Bogo banoonya kati ate ono bamulabye nga kazannyirizi. Jjajja waba akulemye sooka ove mu ddwaniro abalala baliyingire, eyo gye tugenda. Jeno njagala abantu basiibule. Abantu basiibe bulungi, program mugirabe. Njala okwebaza abakulu babiri abanteerako amaanyi last week. Bambi beebale nnyo. Omu wa wano, omu we diaspora. Njala okubeebaza olw'enduulu ginakuba. Bijja kutambula mpola mpola. Mwabali wano ku ground akawungeezi muyiteeko wano ku land system Makindye munyumirwemu. Kituufu. Banyumirwa abantu munyumirwemu. Obulamu bwa kiseera. Bwe tulinda ekiddako. Ez'akawesi tezaagenze nga taziriddeeko wadde olwataano. Wakiri yaliwuuseeko ekigere. Yandiwuuseeko ekirenge. Supu n'amuddamu. Naye baazitwala butwazi bukolokolo. Ziba nga nsimbi ezitwalibwa omusawo oba omusumba. Ow'ekinnansi. Oba omusumba. Sumba avuga emmotoka neribanga eggulu ly'oku nsi. N'omusawo kinnansi n'avuga emmotoka. Gwaziwaayo n'otambuza ebigere n'ensole n'eggwa ku ngatto. Nabigaana ebyo sibyagalira ddala. Ebyagi ebyokunsolozaamu esente gwe bw'obeera kiriyanga. Ngenda wa Honorable Lwanga ono wa Buyikwe. Mpozi baakamukuba. Lukanga yamuwangula. Ampise anzitottolera akawonvu n'akagga ku bye yayitamu. Omanyi ye wa Piero yu. Mukodomi wange oyo Mungu amusaasire. Mbwa ya ku kyalo. Mungu amusaasire mukodomi wange. Kaakati no gwe tugenda tutunke naye. Omundabira. Abeeko naye byayogera. Ekiwuggwe omundabira kigenze kimuggwamu. Omundabira. Kale. Bwe tuti bwe tutambudde ne Jeno Bigirwa. Tujja kuddingana ku lunaku lwa bbalaza sabbiiti ejja. Baagaliza ekiseera ekirungi mweraba.